kubanga wa illa twalibadde tusomesa ku nsonga zaffe ziri zemumanyi obulungi, naye abatesitesi nebaŋŋamba tusooke tuyitire eno, naye era nazo teziyinza kutuwona, tetuyinza kubulwa kadde wetuzinyiga. Ala kulli hal, al islaamu diinu lfitra, obusiraamu buno diini ya bubumbwa, wa diinu salaami, diinu ya mirembe wal aman, nakuba nti buli muntu emuwa security. Albashariyatu la tajidu raha, abantu tebasobola kufuna mirembe nebawumulira kubeera nga bali bulungi. Walan tatahaqaqa saadatu illa bil akhdhi bil islami, abantu tebasobola kubeera nga batuukiriza okwesiima kwabwe n'okubeera obulungi okujjako nga beekutte ku busiraamu wa tatbiqihi, n'okubuteeka mu nkola. Era abamanyi bayogera ensonga nyingi eziraga enkizo ey'obusiraamu. Wa mimma yuakkidu azamata diini lislaami, era ebimu ku binyweza n'okukakasaawo obuzito n'obukulu n'ekyengera ky'obusiraamu, ensonga nyingi, naye mu bikakasa obukulu bw'obusiraamu ma yatamayazu bihi min khasais, zenkizo ezisiŋŋaanibwa mu busiraamu nga tosobola kuzisiŋŋaana walala, la tujadu fi ghayrihi min almadhahibi wal adyan. Enkizo eziri mu busiraamu zibufuula obw'enjawulo, kubanga enkizo ze buyina tosobola zisiŋŋaana walala mu nkola z'abantu ze bagoberera, wadde mu madiini ag'enjawulo abantu ge bakkiririzaamu. Enkizo esooka mu nkizo z'obusiraamu ze buyina, annahu jaa min indi llahi azza wa jalla, obusiraamu bwajja nga buva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bima yaslihu ibadah, ate nga Allah yamanyi obulungi ekyo ekigwanira abaddu be n'okulongoosa abaddu be n'okubatereereza embeera. Allah tabaraka wa ta'ala kyobola bagamba nti ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir, ayinza obutamanya oyo yatonda buli kintu kyonna, ate nga ye mumanyi omukenkufu ow'ebyama eby'omunda ddala amakulu. Huwa a'lamu bi ahwali ibadihi, Allah amanyi bulungi embeera z'abaddu be, nakyo ekiyinza okubalongoosa, nakyo ekiyinza okubayisa obulungi. Kyava atussiza obusiraamu okuva gy'ali, kubanga amanyi bwe buyinza bukka okutereeza embeera y'abaddu. Wa mimma yuthbitu dhalika, era ekinywezaawo ekyo, qawluhu ta'ala inna ad-diina 'inda Allahi al-islam. Allah subhanahu wa ta'ala aga nti eddiini gye yatongoza ewuwe era n'agisiimira abaddu busiraamu, nga bwe yagamba al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi yali mu Arafa olunaku olw'omwenda, Allah subhanahu wa ta'ala amussaako etteeka eryo ng'amugamba nti eddiini busiraamu olwaliro ngikomekkereza era ejjudde, ne buli kyengero ekirimu kikomekkerezeddwa kijjudde. wa raditu lakum al-islaama diina, era ne mbasiimira obusiraamu nga yeddiini. Abantu obuntu asobola okusiimira n'ogamba oyo bwansiimira siddamu, fakaifa rabbu samawati wal ardi, kiri kitya ku Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba asiimidde abaddu, kyaba abasiimidde kye kiba kisembayo ku toopu mu birungi. Era kibola olw'obukulu bw'eyo aya, omusajja yajja omuyudaaya n'amugamba Umar radiyallahu anhu, n'amugamba ayatun fi kitaabikum
waliwo aya eri mu kitabo kya mwomo law nahnu ma'ashara al-yahudi nazalat senga yakka kuffe abasajja abayudaaya lattakhadhna dhalika al-yawma 'ida olunaku luyakka twali lukuzizza yali badde idi. Umaru namugamba ayu aya kigyotegeeza namugamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Umar radiyallahu anhu namugamba arafna al-aya tugimanyi bulungi era tumanyi n'ekifo we yakkira. nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama yakka ku mbaka alayhi salatu wassalam yawma arafa wa huwa qa'imun bi arafa yawma al-jum'a yakka ku nabbi ng'ayimiridde mu arafa olunaku lwali lwa juma. namugamba naye ffe mu ddiini yaffe tetweteeramu bitwagala. okaali kaswanyu akagoba okuzuula mu ddiini ti ffe eddiini yaffe tetuteekamu bitwagala. idhan kikulaga enkizo ey'eddiini ey'obusiraamu okuba nti yava wa Allah yagitusiimira, era ng'omuntu yenna alituuka ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga tatuuseeyo na busiraamu talina kwesiima. Allah aga nti waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. oyo yenna alyenoonyezaayo ghayra al-islaami diinan ekitali busiraamu n'akyerimbikamu nti yeddiini tagenda kukkirizibwa mu kyo, era ku nnaku lw'enkomerero agenda kubeera mu banaafaafaganirwa. fatuuba liman ittakhadha al-islaama diina, yeesiimye era awonye oyo yafuula obusiraamu nga yeddiini ye. ekyokubiri min khasa'is hadha ad-diin, mu nkizo ey'obusiraamu gye bulina ku birala ebisigadde, annahu yubayyinu bidayata al-insani wa nihayata walghayata allati khuliqa al-khalaiqi li ajlihim. eddiini y'obusiraamu annahu yubayyinu yeddiini yokka ennyonnyola bidayata al-insani wa nihayata, entandikwa y'omuntu atandika atya okubeerawo n'enkomerero ye. walghayata allati khuliqa al-khalaiqi li ajliha, era yeddiini ennyonnyola ebitonde lwaki byatondebwa. eyo enkizo gisiŋŋaana mu busiraamu. obusiraamu bukunnyonnyola wavaawa era enkomerero ye egenda kubeera etya, era lwaki watondebwa. qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, saatonda bantu n'amajinni okujjako lwakunsinza. eyo aya Allah subhanahu wa ta'ala amaze okutubuulira ekigendererwa lwaki wetuli wano ku nsi, kumusinza Allah subhanahu wa ta'ala. era omuddu ali ku mwaliro guno ogw'ensi nga buli lwe weekebera mu bulamu bwo temuliimu kapaati kakusinza Allah, obeera oli ku nsi ndala eteri ya Allah. wa amme ya Allah abagiriko ekigendererwa kyabwe bajja kusinza Allah wano, era atali ku ekyo ekigendererwa anoonye ensi endala w'alina okubeera eteri ya Allah. era olw'obukulu bw'okusinza Allah, Allah yajja ajjukiza abaddu mu Qur'ani mu ayaati empitirivu ng'abajjukiza ekigendererwa ekyabaleeta wano ku nsi. ezimu ku ayaati eyo gye nsomye. eyokubiri, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu at-taghut, buli mulembe twajja tutumamu omubaka ajja ajjukiza abantu abategeeze nti mwajja kusinza Allah, temwajja kusamira, kumala balongo, kukola minkuduuru, mwajja kusinza Allah. mu aya endala wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ad-din, tebalagirwayo kirala okujjako kusinza Allah ng'eddiini yonna bagitukuza ku lulwe. innama umirtu an a'buda rabba hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min al-muslimin. nabbi yagamba ndagiddwa
mbeere nga nsinza nannyini kibuga kino Makka eyakifuula eky'emizizo era ye nannyini buli kintu kyonna era ndagiddwa okubeera omusiraamu. wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, sinza Allah paka okufa lwe kunaakutuukako. Kuba omuntu yali badde agamba ebyokusinza Allah bikoma ddi? Sinza Allah paka okufa lwe kunaakutuukako. Suila Imaamu Ahmad olunaku lumu yabuuzibwa mata yastarihu almu'min, omukkiriza ebyokusinza Allah awummulako ddi? N'abagamba inda awwali qadamin yada'aha fil janna, kasaaliteeka ekigere kye ekisooka mu jjana lwagenda okuwummula. Wa amma al'ana, naye ku ssaawani wetwogera omuddu tolina waawummulidde kusinza Allah. N'olwekyo emikolo gyonna abantu gye babeeramu ng'omukolo ogwo teguli mu kusinza Allah, olina okuguvaamu. Obufumbo bw'oba oli mu bufumbo nga tebuli mu kusinza Allah, olina okuguvaamu. Bw'oba oli ku mulimu ng'omulimu teguli mu kusinza Allah, olina okuguvaamu. Buli mbeera yonna omuddu gy'abeeramu nga teri mu kapaati ka kusinza Allah, eyo embeera ebeera temugwanidde kubeeramu, kubanga la yuhaqqiqu maqsada ash-shari'i fi ijadi bani adama ala wajhi al-ard, eba tetuukiriza kigendererwa kya Allah ekyateesa abaana Adamu kuno ku nsi. N'olwekyo eddiini y'Obusiraamu ye yokka eddiini ekunnyonnyola wa gye wava, lwaki oli wano, ate wa gy'olaga. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya yagamba ya ayyuha nnaasu ttaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Eyo yentandikwa y'omuntu Allah agyogedde. Abange mmwe abantu mutye Allah subhanahu wa ta'ala ye yabatonda nga abajja mu mwoyo ogumu. Wa khalaqa minha zawjaha, ate mu gwo n'ajjamu mukyala waago Hawa. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, ate oluvannyuma Allah n'ayinjiwaza okuva mu myoyo egyo ebiri abasajja abangi n'abakyala abangi nga bwe tuli ku mwaliro guno ogw'ensi. Eyo aya etubuulidde wa gye twava, ekigendererwa lwaki tuli kuno ku nsi. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Tulagawa Allah subhanahu wa ta'ala n'atunyonyola gye tulaga, yagamba minha khalaqnakum, mu ttaka mwe twabatonda, wa fiha nu'idukum, era mwe tubazza, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, era mu ttaka mwe tugenda okubafulumya omulundi omulala. Mu aya endala Allah n'agamba nti wa an laysa lil insani illa ma sa'a, omuntu talina kyagenda kufuna okuggyako ekyo kye yakola, okuggyako ekyo kye yatakabanira. Wa anna sa'yahu sawfa yura, era okutawaana kwe agenda kukulaba nga asasulwa. Thumma yujzaahu aljazaa alawfa, oluvannyuma asasulwe empeera yemugwanira ejjudde etuukiridde ku buli kye yakola. Wa anna ila rabbika almuntaha, ate ffenna tugenda kudda eri mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala ensonga gye zikomekkerezebwa. Buli muntu yenna ali wano ensonga zigenda kukomekkereza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Obusiraamu ye ddiini yokka ekunnyonnyola wa gye wava, lwaki oli wano, nawa gy'ogenda. Thalitha, ekyokusatu, min khaswa'is hadha ad-din, mu nkizo z'eddiini y'Obusiraamu ekyokusatu, salamatul aqida. Nkiddamu, salamatul aqida kwe kubeera nga yeyina enzikiriza ennamu. Obusiraamu bwe buyina enzikiriza ennamu bwokka. Fahuwa kamilu fi aqidatihi wa shara'ihi, eddiini y'Obusiraamu ejjudde mu nzikiriza yaayo ne mateeka gaayo. Fahuwa diinul wahid, fahuwa ad-diinul wahid, yeddiini yokka alladhi buniya ala tawhidi llahi azza wa jalla bil ibada, eyazimbirwa ku musingi ogw'okusinza Allah omu yekka. Wa amma baqiyatul adyan, enzikiriza ezisigadde tezizimbiddwa kusinza Allah omu.
bayina bye basinza ebyenjawulo. Wa amma obusiraamu buzimbiddwa ku kulagira abantu butabaayo ne gwe basinza mulala okuggyako eyabatonda yekka. Era y'ensonga eyatumisanga ababaka bonna bajje bategeeza abantu tewali gwe tebagwana kusinza okuggyako Allah. Allah jalla waala yagamba wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah ga teri mubaka yenna gwe twatuma lubereberwero gwe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okujjako twamusangako obubaka alagira abantu tewali ateekeddwa kusinzibwa okujjako Allah yekka gwe baba basinza. walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut. Buli mulembe Allah yatumangamu omubaka alagira abantu basinze Allah yekka subhanahu wa ta'ala. Eddiini y'obusiraamu yokka yezimbiddwa ku musingi ogwa tawhid oguziyiza abantu okusinza ebitali Allah. Wa amma baqiyatul adyan, enzikiriza ezisigadde osingana munnaddiini nga y'omu yennyini yali mu mikolo egy'okutuuza omusika, yennyini yakulembeddemu egya olumbe, egyakumala abalongo ng'osingana gye bali. Waliwo abalina bakatonda abasatu, waliwo babuda obalina ne bakatonda abasoba mu 100 abayindi. Abasamize ba wano ab'e Uganda balina bye basinza hadithu wala haraja, ebitakomekeddwa. Balina abalongo, Allahu akbar. Abaganda bakyogera ntatera buli kaseera, bagamba abalongo be bamu ku bakatonda ba Buganda abasinga amaanyi, Abaganda bawano. Era ekigambo ekyo nakyogerako lumu. Waliwo omusajja yatera okunziramu ow'amasabo yo bwe nasaba amasabo ge nga koone bamita Jumba, nangamba kiwayogedde muwalimu ekyo kituufu. Abalongo be bakatonda baffe abasinga amaanyi. Washahida shahidu min ahliha. Juzi nabadde mpuliriza radio nga kuliko programu entanda ya Buganda, ne babuuza omusajja, ate gwe babuuza yabadde na musiraamu, ne bamubuuza mu Buganda yogerayo bakatonda abasinga amaanyi. N'agamba abalongo, ne bamugamba obubonero bubiri. Allahu akbar. Obubonero bubiri olw'okuba amanyi bakatonda abasinga amaanyi mu Buganda, ne bamuwala obubonero bubiri obw'okumanya bakatonda abasinga amaanyi. Kati abalongo eyo fitina y'amaanyi eri abasiraamu abalina enzikiriza entuufu, okubeera nti bw'oba oli Ssaalongo oba tokyali muntu wa bulijjo wano mu Baganda, ebya Ssaalongo biralamu nga bwe mugamba. Ssaalongo ne bwe kuba kufa era bagamba Ssaalongo tafa, n'abalongo nabo tebafa. Era Ssaalongo ne bwe kuba kumuziika tebamuziika nga ba civilian mwe bapoloojo, ye bamuziika enjuba egolooba, mu budde bunaatera ogwawo enjuba egwe. Ssaalongo bw'azaala abalongo takkirizibwa kuddayo kuwasa muwala nga nakato ne bwamusanga erira, kubanga abeera muwala we. Abalongo bonna yaba bazaala mu nsi yonna. Abalina abalongo nga teyabamala ne mu basiraamu nga Allah yamugezesa n'ekigezo ky'abalongo n'abamuwa n'atabamala. Allahu akbar. Mu basiraamu oyinza okunoonya abatini abeera n'abaana 8 nga tabakoleranga aqiiqa, naye lwazadde oluzaalo olw'omwenda ne baba balongo ateeka okuteekawo omukolo. Abalongo bw'ozaala omuwala n'omulenzi bagayita meeru, bagamba abo beepakasiza, abo beenoonyeza. Bwe batakwavuwaza bakugaggawaza. Kati ekigambo kya buyaayo ekyo. Bwe batakwavuwaza bakugaggawaza, bakuleka oli naaga. Bw'oyavuwala ng'ogamba balongo, bw'ogaggawala ogamba balongo. Gamba kimu nti bagaggawaza, olaba abantu baba bazaala bwe bafa obwavu. Oba gamba baavuwaza,
olaba abazaala bagaggawala naye tebasobola kugamba kimu bagamba batakwavuwaza bakugaggawaza. abalongo bw'obazaala mu famire tebabeera babogwa abazadde kubanga ate gweozadde Katonda oba ozaalidde kika kyonna era kyoba olaba buli alina ebizibu gendako ewassula yalina abalongo. Twala ensawo ya ddungu oteekeyo, twala ensawo ya gundi oteekeyo olw'okuba yalina abalongo mu famire. Ne bwogaana okubamala abafamire bayinza okuga nti leetaffe tubamale oba gwe bakulemye okumala. Abalongo buli alina ekizibu ne bagenda kusamira lubaale n'agaana obbakwata baga nti oba abalongo banyiivu kati muli mu kusamira muli mu mizimu ate abalongo banyiivu gamba olaba bannabyabuwangwa nannono nga baabula ne batamanya lwaki bajja ku nsi wano. Mu Desemba ono gwe tulimu enkuŋŋaana ziyitibwa buli kika kiyita. Ab'empeewo tugenda kusisinkana gindi, ab'engeye ku kiggwa gindi. Abantu nga bwe tukuŋŋaanye bano okusoma eddiini okwejjukanya ku Allah waffe, abantu bakuŋŋaanye nga bali mu kusamira, abantu bakuŋŋaanye nga bali mu kumala balongo, abantu bakuŋŋaanye nga bali mu kuzzaawo ssabo, abantu bakuŋŋaanye nga bali mu kulima bijjo, okulima ebijjo okw'ekikungo. Baganda bange abasiraamu tetubagaana kumanyagana, okumanyagana si kubi naye okumanyagana okulimu tumala kufumbawo omuwumbo ogw'emmere essaawa 4 lwe tugenda okugujjula. Bwe tumala okugujjula ffenna ne tugenda ku bijja tugenda lumu, omanya nti ogwo mukolo oguvudde mu kumanyagana okuliyo okw'obusiraamu. Era okwo okulima ebijja kwe bagendamu abantu okw'ekikungo tolowooza mbu kulima bijja kwokka, kulimu atabarruku bil amwaati, okunoonyeza emikisa mu baafa. Ya'taqiduuna bil mauta, bayinamu enzikiriza mu bafu. Era gwe oyagala okubakakasa nti bayinamu enzikiriza tebateeseteese okumanyagana n'okulima ebijja nga kwalwa 6 gwe ebijja birime ku Lwokutaano. Ojja kulaba bonna bwe bajja ani yabirimye? Hassan Kaluma ani yamugambye abirima yekka alagala baraka zonna zibeerezize tebayinza kukkiriza. Hassan atusumbuwa ani amugamba okulima ebintu ebyo? Ne bw'oteekawo omupakasi nogala ti mufa kubirima kanteekawo omupakasi wakika kyaffe ng'abirima atya. By'owulira baagala okugyamu engoye kitegeeza bayinamu enzikiriza mu baafa, bamanyi bayina baraka. Genda entooza ekikazi kufuuweko era oli nimwakebewa bamugamba genda ku bijja at least okyusekyuse ku buyinja, genda okuulekuule ku budde obwasigaddewo oyenge onaabe. Abantu ebijja babirinyira mmotoka ne bava e London ne bava US ne bajja ne bagenda ewaabwe embuulire ng'omulimu ogubaleese kulima bijja. Gw'olowooza ko kulima bijja kwa bulijjo? Abada, wallahi okusi kulima bijja kwa bulijjo. Bayinamu enzikiriza mu bafu. Tobola n'agenda okufumbira bamuga wasiibudde bajjajja, gendako ku bijja. Naye bagenda okusaba bafu, amwaatun ghayru ahya wama yash'uruuna ayyaana yub'athun. Bafu si balamu, newe bali mu kaburi tebamanyi lunaku lwe bagenda kuvaawo. Naye abaganda bawano bawuddisibwa. Era kyobola ebimu ku bisinza okutwala abantu mu bushiriku ntaana, kubanga yensibuko y'abantu okugenda mu bushiriku, abantu okuwuguka ne bava kusinza Allah yali kabuli. Kyobola nabbi waffe alayhi salatu wassalaamu bwe yamala okutegeera nti entaana zino ze zisinza okuvaako abantu okugenda mu bushiriku, abantu tebamanyi nkolagana yaabwe n'abafu, nabbi entaana zaffe n'aziteekako amateeka amayitirivu gonna kuziyiza abantu baleme kuddayo mu bushiriku. Abantu enkolagana yaffe n'abafu erina kubeera nti abafu be beetaavu gye tuli, so si ffe beetaavu eri abafu. Eyo kaida, eyo principle bw'oba ogiyina ekuyamba buli kyonna kye banaayogera. Taata waafudde weegeme kola bino, omwami waafudde musiibule weegeme kola bino. Bw'onoomala okutegeera nti omufu ye mwetaavu gy'oli, so si ggwe mwetaavu eri omufu,
ojja kutambula bulungi n'abafu. Kyobula mubaka alayhi salatu wassalamu entaana zaffe yazigaana ozitumbiiza. Okutumbiiza entaana ettaka ne libeera waggulu, nabbi yakigaana. Era n'asindika Ali n'amugamba alla tadaa qabran mushrifan illa sawaita, tosingana entaana yonna nga bayagitumbiiza bwe bati okujjako nga ogiseeteeza. Wala timthalan illa tamasta, wadde essanamu oliko olikonye. Okutumbiiza entaana si kya busiraamu, kyagaanibwa. Nawulidde abasajja b'ekyazange eyo baavuddeyo ne bekkata ku Seeka Bosa. Ningamba bano abasalamala ani abawadde amakanzu okutandika okwogera ensonga z'eddiini. Bamwekkaseeko ssebo olw'okubagaana okutumbiiza entaana. Ate omusalamala oyogera otya ebyeddiini olw'okuba oyambadde ekkanzu? La hawla wala quwwata illa billah. Nabbi yagaana sallallahu alaihi wasallam okutumbiiza entaana, ate mmwe muwagira byakutumbiiza ntaana, ate abagaana mulowooza yatamanyi ddiini. La ilaha illa Allah. Kyobula omuntu buli lwayogera mu fanni eteriye ata bil ajaib, aleeta ebyewuunyisa. Nabbi n'agaana entaana zaffe okuzizimbako. Nabbi entaana zaffe n'azigaana okuziwandiikako. Nabbi n'agaana okuzituulako. Wanaha an istiqbaliha, nuhina anil bina alayha wa anil julusi alayha anil quudi alayha wa an istiqbaliha wa anil kitabati alayha. Entaana zaffe byonna twagaanibwa. Wa an tajsisiha, okuzisemiitinga netugaanibwa. Twagaanibwa okuzisemiitinga. Tetusementinga ffe entaana abasiraamu. Naye bali babatiisatiisa taata wamwe mwagaana okumuzimba, mujja kukiraba. Enkuba emuyitamu, muli eyo mweyagala. Ali yagala nti enkuba emuyitamu. Abafu tetubazimba, basiraamu tetuzimba. Okuzimba kuno okwammwe wadde kuno okwammwe kumaasiramula. Mulina okwammwe kumaasiramula. Muzimbe eno bali twazimbye kuno okuzimba okwaffe okw'ekisiraamu twamuleseewo ne wanaazuukirira. Ani yagamba yeetaba kuyitaawo? Twaleseewo ne kapaati ajja kuyitaawo, enkuba emutonnyako n'afuna baraka. Ani yagamba yake? Eyo enzimba nayo si ya busiraamu. Twagaanibwa okuzimba ku ntaana. Kakuba okuzimba okw'abasuufi, mayiti ne bagiteeka mu ntaana, kabuli ne bagiteeka mu muzikiti oba muzimbo. Ezo zonna enzimba twazigaanibwa mu busiraamu. Kati tosobola kusiŋŋaanayo ddiini ku madiini agali ku nsi kuno ng'eyogera ebintu ebyo, ng'egamba nti mulina kusinza Allah yekka. Entaana temuzizimbako, temuziwandiikako, temuzituulako, temuzoolekera nga musaala. Tosobola kusiŋŋaanayo ddiini ng'esomesa ebyo. Abantu balina enzikiriza ez'enjawulo mu bafu. Babalowoolezaamu emikisa, babalowoolezaamu okubatereereza obufumbo. N'osinga n'omuntu nga bamusindise ku kabuli ya jjajjaawe wa 59. Eyo erinnya baali kubbula mu jjajjaawe wa 59. Genda ewammwe onoonye kabuli ye ofukamire omusabe, ensonga zajja zitereeza. Omusaba ki? Visa. Kati jjajjaawe wa 59 akola ku embasi yawa. Jjajjaawe wa 59 amanyi oluzungu olusaba visa. Yafa tayambala na ngatto, yafa ali mu nnyumba ya ssubi, yafa n'envunza zimuluma, yafa muzibu, ennaku emuli bubi. N'ogenda ku kabuli ya jjajjaawe n'ofukamira. Jjajja obufumbo buganye, jjajja obwavu buganye. Ne jjajjaawe gyali mu kabuli n'agamba Allah yatuwa ekisiraani kya ssula. Abantu bonna bali mu kusinza Allah, yali ku ntaana. Akhi muganda wange Omusiraamu, teri nzikiriza, teri ddiini ku mwaliro guno ogw'ensi ng'etegeeza abantu gwe balina okusinza omutuufu nga Busiraamu. Obusiraamu bwokka ye ddiini etegeeza abantu nti balina kusinza Allah omu yekka. Alladhi yuhyi wa yumiit, alladhi yudabbiru al-amra, muhawwilu al-ahwal. Teriyo ddiini etegeeza abantu ebyo. Ebisigadde basinza lubaale, basinza miti, basinza mayinja. Families nyingi balina emiti, omuti gwa famire nga basinza omuti ogwo. Balina ebiggwa, balina ensolo ng'embuzi tevaawo, embwa tevaawo, endiga tevaawo. Ya'taqiduuna bihadhihi al-umur, bihadhihi al-awthan. Eddiini y'Obusiraamu yokka mu nkizo zaayo yetegeeza abantu gwe balina okusinza nti ali omu yekka atagattibwako kintu kirala kyonna. Enkizo ey'okuna min khaswa'is hadha ad-din, mu nkizo z'eddiini y'Obusiraamu, annahu diinu al-fitrat
annahu diinu alfitra, yeddiini yokka ey'obubumbwa, eddiini ey'obubumbwa. Fala tunafi ma'aha alfitra, eddiini y'obusiraamu obubumbwa tebugigoba, tebukoonagana nayo, batambulira wamu. Fa aqimi wajhaka liddiini hanifa fitrata Allahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi llah dhalika ad-diinu al-qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Allah ganti fa aqimi wajhaka, owange gombaka n'abakkiriza abakugoberera tereeza ekyenyi kyo. Eyo itlaaqu ljuz'i wa iradatu lkulli. Allah yogera kitundu naye ng'ategeeza omuntu yenna mutereere ku ddiini entuufu. La taltafitu yaminan wa shimaala, tomagamaga ku bali bye basinza ne bano bye basinza, wetereera ku ddiini Allah gye yakusiimira ey'obusiraamu. Yeddiini enneesimbu, yeddiini ennambulukufu. Eddiini eyo fitrata Allahi allati fatara an-nasa 'alayha, bwe bubumbwa bwa Allah bwennyini kwe yabumbira abantu. La tabdila li khalqi llah, tewali kukyusa bubumbwa bwa Allah. Okkirize mu bitali busiraamu, osinze mu nsinzi eteri ya ddiini ya busiraamu. Dhalika ad-diinu al-qayyim, eyo eddiini yokka entuufu. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, abantu abasinga obungi tebakimanyi. N'olwekyo eddiini ey'obusiraamu ye yokka ekwatagana n'obubumbwa bw'omuntu. Buli kyonna kyekulagira okukola kikwatagana n'obubumbwa bwo. Kullu mawludin yuladu ala alfitra, buli mwana yenna azaalibwa ku bubumbwa obutuufu obulamu obw'okukkiriza obusiraamu, nga buli kyonna ky'omugamba kiyingiramu. Fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi, bakadde be yuhawwidaana, be bamufuula omuyudaaya, aw yunassiraana, oba be bamufuula omunaswara, aw yumajjisaana, oba be bamufuula omumajuusi asinza omuliro. Naye nga Allah yamutonda obubumbwa bwe ng'omutima musiraamu gukkiriza amazima buli wonna le gaba gazze. Ekyokutaano mu nkizo z'eddiini y'obusiraamu, salaamatul masdari. Mu nkizo z'obusiraamu ekyokutaano, salaamatul masdari, yeddiini eyina soosi entuufu yokka. Yeddiini eyina soosi wejja entuufu. Fadiinul islaami, soosi eruwa yeeno. Fadiinul islaami, eddiini y'obusiraamu, ma'khudhu min alwahyaini, ejjibwa mu bubaka obw'emirundi ebiri, alkitaabu wassunna. Eyo soosi y'obusiraamu. Obusiraamu bwe bwina soosi bwokka nga soosi ntuufu. Wakilahuma min indi llahi azza wa jalla, ate Qur'ani ne sunna byombiriri biva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa almasdaru almahfudh, era ye soosi yokka enkuume min atahrif wa tabdil, mu kukyusibwa mu biwandiiko byayo. Mu biwandiiko bya Qur'an tebikyusibwa, wadde okuvvuunula ekigambo n'okikyusaamu amakulu amalala. Walidhalika salima hadha ad-din, yensonga lwaki eddiini eno yawona n'eba seefu min talaubi lhawa washubuhaati, mu kuzanyirwako kw'abantu bye baagala okuteekanga mu madiini n'ebyobwagazi b'emitima gyabwe. Wa khaliyatan min ataathuri bilmaathurati alajnabiya, era eddiini okuba nti soosi yaayo Allah yagikuuma, Qur'ani nkuume, obusiraamu bwawona ebintu bye bajja bawagikawagika mu busiraamu ebyebbali, min falsafa, ng'okubanga eddiini z'abantu ezimu zizimbiddwa ku falsafa, philosophy, wa mantiki wa aqlaniya,
okuba nti eddiini z'abantu zo zizimbiddwa ku ntegeera y'amagezi gaabwe, ekiyingira mu magezi gaabwe abagamba eyo yeddiini. Eddiini bwe balaba nga kyegamba mu magezi gaabwe tekiyingiramu abaga wano wagwana okukyusa, wano tuwandikewo ebbaluwa ya gundi, wano tuteekewo ekigambo bwe kiti. Eddiini y'obusiraamu Quran teri mu mabaluwa ga gundi, nedda ssebo, teri mu ntegeera ya gundi, mu kino tekijja. Eddiini y'obusiraamu erimu amateeka nga bwe baligamba obwongo bulikkiriza mangu, mulimu amateeka nga bwe baligamba lyetaaga abamanyi bakunnyonnyole ki Allah kyali ategeeza. Mulimu etteeka nga hikima erimu Allah yekka yagyesigaliza, nga gwe omuddo olina kukola ki? Antaquula sami'na wa ata'na, nga gwe olina kugamba tukkiriza, nzikiriza era ŋŋonze. Era ekitabo kyaffe tekizimbiddwa ku ntegeera y'abantu. Falaisa illa alkitaabu wassunna walijma. Mu busoosezi z'obusiraamu falaisa illa alkitaabu wassunna walijma. Obusiraamu butambulira ku Qur'ani na sunna za mubaka na kwegatta kw'abamanyi. Era we wasinga okutuleeza ebikya ne baganda baffe abasiraamu abawagika mu busiraamu ebitaliimu buli lunaku, nga bo bagamba olunaku olwasatu mu olumu tuyina amawuledi, nga bo ebigambo byabwe bagamba nti amawuledi kyekirimu ekibi, mbadde tuliisa, mbadde tusoma Qur'ani, mbadde tusoma edduwa, tusabira abafu. Affe tubagamba nedda, okusabira abafu si kyekibi, okusabira nabbi si kyekibi, okusoma Qur'ani si kyekibi, wabula obuzibu we buli obujulizi buluwa obuteekawo omukolo ogwo, kyekyokka. Oli ajjaga mwenga muteekawo gwammwe ogw'okusoma, kuwaffe guliko obujulizi, gwaffe guliko obujulizi. Era kyobalaba hadisi ya Wa'il ibn Hujr yagamba twatambula ne tuva ewaffe ne tujja ne tusula mu muzikiti gwa nabbi nga tuzze kusulamu. Lwaki? Kusoma. Paka nabbi lwe yalaba nga tulinga abatandise okumiisinga abantu b'ewaffe, n'atulagira tuddeyo tusisinkane abantu baffe. Basoma kumpi mwezi mulamba, okuva ku nnaku kumpi 2 oba myezi mulamba. Ffe tusoma wano 3, tugenda kwongezaayo sunna naffe tugituukirize. Tugenda kati kwa 3 nga tusoma afaafe. Allahu akbar. Tujja kuongeza sunna tugimaleyo oba mu kyaka 2-3 zokka, nga mulowooza tuli ku bidda. Tujja kumalayo sunna tusomere wano nnaku 29 kubanga tuliko bwino. Ate abakyala ku mulembe gwa nabbi bagamba ya Rasulallah, abasajja ng'obasomesa nnyo, naffe tuteerewo okwo ku nnaku zojjo tusomesengayo. Eyo nayo sunna. Bwiteekawo ennaku nti olunaku bwe luti na luno tugenda kusoma, oba olunaku luno na luno tulwawulidde bakyala, kiriko obujulizi nga bakyala benyini basaba, banga nabbi ng'abasajja abasomesa nnyo, naffe atuteerewoko ennaku ez'okusoma. Olaba nti okuteekawo ennaku ez'okusoma ffe kiriko obujulizi. Tabulidde Seka Muhammad? Tugenda kwongeramu oba tutandike ku 7, tugenda tulinnyisa. Seka Hasani olaba otya? Seka Mujasi tugenda kwongeramu. Naam, hadisi zombi esebo yazisomedde wano. La ilaha illallah. Seka ngambye nti waliwo ne Sheikh yazisomedde wano hadisi 2. Seka Muzakayira okiraba. Ffe bwino waffe kyobalaba ba ahlu sunna. Imaamu Ibn Taymiyyah yawangaliranga eri nga Abu Yusuf ali eno, naye nga bababuuza bonna boogera ekigambo kimu. Lwaki? Litikhadhi almasdar. Bwino waabwe soosi bayinemu. Bahali sunna kyobalaba ebigambo byabwe tebikubagana kubanga soosi yaabwe eriemu, ate gayiri muharrafa, si njingirire, teri feeke. Alkitabu wa sunna we basimbula. Kyobola Sheikh Ibn Baz bamubuuzanga nga ali Saudi, ne babuuza Nasiruddin Albani nga ali Dimashq, bonna nga bawa jawaabu y'emu. Lwaki? Kubanga masdar eriemu.
sosa eryemu. Kati kyobola baffe bwino waffe azimbiddwa ku Qur'ani na Sunna, twewala ebijingejinge, twewala ebipaatiike, twewala eddiini ey'obufere abantu gye basulamu nga tebasuze mu kusinza okuliko bwino. Allah subhanahu wa ta'ala nti inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Fetwassa Qur'ani, fetwassa sharia, fetwassa Qur'ani ne Sunna era biriko obukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki ne Sunna kweziri wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kuba nabbi talina kyeyogeranga akijje mu kwagala kwe, wabula buli kyeyogeranga bwabanga bubaka obuvudde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Enkizo ey'omukaaga mu nkizo z'eddiini y'Obusiraamu, wahdatu lughati al-ibada, wahdatu lughati al-ibada, okuba nti abasiraamu mu nsi yonna bagatta olulimi olw'okusinza. Wahdatu lughati al-ibada, abasiraamu bonna bagatta olulimi lw'okusinza nga bwe balina masdaru emu, nga bwe balina nabbi omu, nga bwe balina ekibula ekimu, olulimi lw'okusinza lubagatta. Falmuslimuuna abasiraamu yattajihuna kulluhum ila jihati alqibla, bonna boolekera sayidi emu athnaa salatihim nga basaala, ma ikhtilaafi buldanihim, amu n'okubanga ebibuga byabwe byawukana. Wa ya'buduuna Allah fi salatihim bilughatin wahida, basinza Allah subhanahu wa ta'ala mu swala zaabwe mu lulimi lumu. Wa biqiraati alquran alwahid, Quran gye basoma yemu, ma ikhtilaafi lughatihim wa alwanihim, amu n'okubanga ennimi zaabwe zanjawulo fi jamii anhaai al-ardi. Wa kullu dhalika rahmatun min Allahi li'ibadihi, okukonna kusaasira eri Allah subhanahu wa ta'ala eri abaddu be. Bwe bagamba hayya ala ssala, wano omudinka ayimirira buyimirizi, omuchina ayimirira, omurasha ayimirira, buli muntu yenna. Wamin ensinza z'abantu abalala basinzaamu, omusamize wa Buganda wano bwasamira omukakwa tayingirawo, tasobola. Omusamize wano ng'amala abalongo, ne musamize munne owegundi omulugwala amwewuunya eno nga babula nnyo ate bakola bwe bati nga basamira. Omusamize w'Eruwa yeewuunya omusamize w'e Uganda ng'alinnye ku ngoye ku nnyumba waggulu, awuuta omusaayi embuzi gye basaze yejjeemu engoye awemula. Omusamize omusanya yeewuunya omusamize omusoga, nanga bano nga babula ne bakamala. Wakadhalika n'eddiini endala ze basinzizaamu, nabadde kusaliza omukiwempa obayitawo kabalagala oba kansanga ayiriawo konge, nga waliwo abalitulya nga tebayigira mu kyaki z'abalala, bagamba ensinza yaabwe si ntuufu, ate mwe mugobererani Yesu. Kati kitegeeza eddiini yaabwe tebagatta mu kusinza, naye Obusiraamu ensinza yaabwe basinza mu nsinza emu, olw'okuba Allah waabwe y'omu, eddiini yaabwe y'emu, nabbi waabwe y'omu, ekitabo kyabwe kyekimu, boolekera essayidi y'emu. Nekiraga obukulu bw'eddiini y'Obusiraamu mu kugatta abantu bonna. Ekyomusanvu, annahu diinu al-adli wal-wasatiyya, Obusiraamu annahu diinu al-adli, y'eddiini yokka eyimiridde ku bwenkanya, wal-wasatiyya ya masekati, ebintu byonna ebitwalira wakati, teina guluwu wala tafritin wala ifrat. Sawaun ma al-aduwi, eddiini y'Obusiraamu eyina obwenkanya kakubeere ku mulabe waayo. Olaba Allah byagamba nabbi, wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi, bwe muba bakubonereza mubonereze nga bo bwe babonereza. Wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin, naye bwe muba mulesere mubasonyiwa ne mugumiikiriza ate kyekisinga obulungi. Laba Obusiraamu bwenkanyankanya ne kwakuyisiza obubi. Sawaun ma al aduwi aw as-sadiqi
aw alqaribi aw albaid kaberenga eddiini y'obusiraamu gweyogerako mulabe oba mukwano gwaffe wa munda oba wa luganda oba wewala. Qala Allahu ta'ala, tibula Allah yagamba wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ne bwe muba muyina obukyayi ku muntu tebubatwaliriza obutaba benkanya gyali. Ne bwe muba muyinako obukyayi mubeere mwenkanya gyali, mubeere benkanya gyali, mwenkanyenkanye ekyo ekisemberedde okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, Allah yagamba wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Abange mwabakkiriza wakadhalika nabwekityo ja'alnakum ummatan wasata, Allah yabafuula nga muli ba wakati, amakuli muli benkanyankanya. Era ahadisi z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziraga tadullu ala adalati hadha ad-din, ziraga obwenkanya ne wasatiya y'eddiini y'obusiraamu. Omubaka alayhi salatu wassalamu yagamba la tatruni kama atrat an-nasara bna maryama. Ne kuye kennyini yagamba abange temunsukkulumya, temumbiitabiita, ne mumpanika ne mumpisaawo ng'Abayudaaya baayisaawo Isa mutabani wa Maryamu. Innama ana abdun, nze ndi muddu. Faqulu abdullahi wa rasulu, mugambe muddu wa Allah era mubaka we. Laba obwenkanya ku ye yennyini aga temunsukkulumya. Olunaku olumu yagamba basahaba la tufaddiluni ala Musa, temunsukkulumya ku nabbi Musa. Riwaya la tufaddilu baina al-anbiya, temusukkulumyanga wakati w'abannabbi. Awamu n'okubanga ashraful khalq yabasinga ebitonde naye agamba temunsukkulumya. Eddiini y'obusiraamu teyisa kintu we kiteekwa kkoma ate teregeza, eyagala kubikolera wakati. Kyobola abasiraamu bwe baatuka ku nabbi Isa tebaamuyita Katonda, kuba nabbi Isa mulimu abamuyita Katonda. Ate abasiraamu bwe baatuka ku nabbi Isa tebaamuyita mwana wa bwenzi ng'Abayudaaya. Abayudaaya bagamba mwana wa bwenzi, ne bamutemerera, ne bagaana okumutta. Abanaswala ne bamuyisaawo ne bagamba simanyi Katonda omu basatu, simanyi Katonda ddala. Abasiraamu bwe baatuuka ku nabbi Isa bagamba batya abdullahi wa rasuluhu, muddu wa Allah. Ne bamujja ku kyobwa Katonda tatuukayo, ate ne batamutweka mu kya mwana wa bwenzi, ne bagamba wa rasulu, muddu we. Ne bamuleka ng'ali mu kitiibwa kye Allah kyeyamuwa kyennyini. Tebamukakkanya kumuyita mwana wa bwenzi, la bamuyita rasulullah. Ate tebamuyita Katonda, bamuyita abdun, muddu ma'mur. Era ennamula za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ennamula ze zonna ziraga adalata hadha ad-din, obwa wakati bw'eddiini y'obusiraamu. Omubaka kyobulaga nti innama ahlaka annaasa qablakum, ekyazikirizanga abantu olubereberye lwammwe, innahum kanu idha saraka fihim asharif, omuntu ow'ekitiibwa omunene ayina ekifo eky'obuvunaanyiza bwe yabbanga, tarakuuhu, bamulekanga. Wa idha saraka fihim adhaif, ate omunafu atayina kaali musajja wattu bwe yabbanga, aqaamu alayhi alhadda, nga ye bamuwa ekibonerezo, nga ye agenda mu kkomera, nga ye asibwa, nga ye atemwako omutwe, nga ye atemwako omukono. N'agamba walladhi nafsu Muhammadi biyadihi, ndayira Allah yawaniridde omwoyo gwa Muhammadi mu mukono gwe, law anna Fatimata binta Muhammadi saraqat, ne bwe yalibadde Fatima muwala wange nga yabbe, laqata'tu yadaha, muttafaqun alayhi, naali mutemyeko omukono. Unduru ila adalati hadha ad-din, laba obwenkanyankanya bw'eddiini. N'obujulizi obulala bwoki obulaga embeera eyo. Point eddirira esembayo, annahu diinu lilmi walamal. Obusiraamu diinu lilmi walamal, diini ya kusoma. Then oluvannyuma lw'okusoma okukola ng'okolera ku ebyo by'osomye. Eddiini y'obusiraamu ky'obulaba omuntu bw'asiramuka obusiraamu si n'atagisoma tasobola gitegeera, kubanga mu busiraamu tetulina kye tukola nga tokisomye. Okusinza kwonna gwe weesinziza Allah,
ebyaffe tebirimu kuwuliriza buwulizi olinaga nti ebyo Mukama yabyogera atya yabyogerera wa bakubuuza yabyogerera wa nassu eruwa bwino Seeka Kalume atera nnyo okusaba bwino siga nti ebyo yabyogera netusirika tutya bwino bwereeta bwino ekikulu bwino ffe buleeta bwino nga tusirika tetuddamu ffe bwino tetumukubako kifuba wamma kasita oyogera ebiboozi bukiswakiswa teretuwuliriza bukiswakiswa falilmu kyobola okusoma kuno faridatun ala kulli muslimin wa muslima kyabwatteeka ku buli musiraamu omusajja n'omukyala walidhalika badaa alwahyu ila nabiyi sallallahu sallama biiqra kyobola bubaka bwebwajja ku nabbi bwatandika naki iqra kolaki soma walilmu ilimu eno eyogerwako yarfau sahibahu ila a'la darajati wa afdal almanaqib fi dunya wal akhirah ilimu yokka yesitula omuntu nemufuula ewa waggulu nemuwa ebifo ebya waggulu ku nsi ne ku nkomero. Allah agamba yarfau llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati. Allah asitula abamanyi mummwe ne bannannyini n'abakkiriza n'abawa amadaala aga waggulu. Irimu yokka ffe mu Busiraamu yesinga okwogerwako ebirungi ebitagambika. Al-ulama hum alladhina istashhadahum Allahu ala amrin azim wa huwa amru tawhid. Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi. Bawo obujulizi nga bali ku namba 3. N'olwekyo obulungi bwa irimu buyitirivu sobola bogera ne mbumalayo. Ekikulu man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi ddin. Allah buli gwabayagaliza akalungi amufuula mukenkufu mu ddiini. Wa amma obusiraamu ate bw'omala okusoma okukola baganda bange kino kikulu. Darasa zonna ze waakasoma ekikulu si kusoma darasa nyingi. Ogaye yomaka gonna girimu neyagonna girimu. Ekikulu si kusoma kuba wali mu bangi nakasoma kuba wali mu bangi nedda. Ekikulu kiki kyokoze oluvannyuma lw'okusoma. Waliwo darasa gy'oyinza okwejjusa ku lunaku lwa kiyama lwaki wagirimu anti nga baasomesa n'ototeeka mu nkola. Kyobola irimu bagamba al-ilmu laysa maqsuda bidhatihi bal huwa wasilatun ila al-ghayati al-kubra wa hiya al-amal. Irimu laysa maqsuda bidhatihi si yegendererwa okusoma kuno wabula okusoma kuno wasilatun ila al-ghayati al-kubra kuba eritutuusa ku kigendererwa ekinene wa hiya al-amal ekigendererwa kukola. Ekigambo ky'okukola okumanya kikulu naali basomedde ebigambo byabamanyi naye kansome ebibiri byokka kubanga eno swafa eyogera kukola kwokka eriko ebigambo bingi naye kanjogera ebigambo bibiri byokka. Safahati 9 zonna ziri kukola. Abu Kilaba yali mumanyi wa hadisi era yasomesa omumanyi omunene gwe bayita Abu Ayyubu Sakhtiyani. Yamugamba nga ebigambo bino kana yusi tilmidhahu Ayyuba Sakhtiyani yaqulu idha ahdatha Allahu laka ilma. Allah buli lwonna lwabangako irimu gyakuwadde fahdith lahu ibadata naawe giteerewo ensinza tandika ogikolerako. Wala yakun hammuka an tuhadditha bihi nnasa. Tofaayo kululunkana kuba nti irimu eno kangende ngisogozese hadisi eno kangende ngisomese. Sooka ofe ku hadisi eyo gy'oyize kugikolerako. Hadisi eyo gikolerako. Imamu Ahmad yagamba ma katabtu haditha ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sina hadisi yonna gye nawandiika kuva ku nabbi illa waqad amiltu bihi okujjako nga mmala gikolerako. Hatta marra bi alhadith okutuusa lwe nafuna olunaku lumu hadithi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama ti nabbi yakola hijama wa ata aba tayyiba alhajjama dinara naawe omusajja yamukolako hijama dinaari emu agamba fahtajamtu nange nenkola hijama kwolwo wa ataitu alhajjama dinara eyakinkolako nange nemuwa dinaari. Kitegeeza ekikulu mu irimu
si kuŋŋaanya irimu nnyingi wabula kukolera ku ebyo by'osoma. Era omuntu ku lunaku lwa kiyama agenda kwegomba kudda kukola rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, agenda kwegomba kudda kukola. Basiraamu musomye duruusu nnyingi naye ekikulu Allah kyababanja kukolera ku bye musomye, si kuŋŋaanya bungi bwa duruusu. Munasoma darasa y'egindi n'eyegindi nengisoma n'eyegindi nengisoma, si kyekikulu. Ekikulu kukolera ku ebyo by'osomye. Ekisembayo min khasa'is hadha ad-din, ekisembayo al-islamu dinul al-ukhuwa, al-islamu dinul ukhuwati as-sadiqa. Obusiraamu ye ddiini yokka ey'obwasseruganda ng'ate obwasseruganda bwa mazima. Falmuslimuna ikhwatun fi ddiini, abasiraamu bonna mu nsi yonna baluganda mu ddiini okuva ku mulembe gwa nabbi paka alisembayo. La tufarriquhum albiladu wala aljins, ebibuga mwe bava ebyenjawulo tebibafuula banjawulo. Wala alalwan wala unsuriya wala asaba. Falislamu, obusiraamu mi'yaru tafadul fi, ekisukkulumya abantu ku bannaabwe, innama yakunu bittaqwa, yasi kutya Allah. Wamma abasigadde bonna abasiraamu mu nsi baluganda, Allah yaga nti innama almu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba innahum, yategeza bayudaaya, la yahsuduna ala shay'in, teri kintu kibatukwatirwako bujja, kama yahsuduna ala yawmi aljum'ati allati hadana Allahu laha, ng'olunaku lw'ejjuma Allah lwe yatulungamya gye luli. Kubanga yabalagira bo balusinze ne bagaana, n'abanaswala n'abalagira basinze ne bagaana, ne bagenda ku Sande, bali ne bagenda ku Lwomukaaga, ne balema okuteeba olw'ejjuma, fe Allah n'aluteebesa. Kati ne batandika abayudaaya okukwatibwa ensaala ku basiraamu okusinza kwabwe olwokutaano. Wadhallu anha, ate bo ne babula ne bataluteeba. Ekyokubiri kibatukwatirako ensaala, wa ala alqiblati allati hadana Allahu laha, okutulungamya okuba ntwolekera wamu ffenna abasiraamu mu nsi Makka. Wadhallu anha, ate bo boolekera gye baba bagadde. Wa ala qawlina khalfa al-imami amin, rawahu al-Bukhari. N'ekigambo kyaffe ffenna emabega wa imaamu ekigamba nti amin oluvannyuma lwa al-Fatiha. Ne hadisi ma hasadtukum al-yahudu, abayudaaya tebalina kibabakwatirwako nsaalwa ala shay'in ma hasadatkum ala salami, nga bwe babakwatirwa ensaala ku kigambo kya salaamu. Watta amin, n'okugamba amin. Omusiraamu ne bwasanga omusiraamu Arua, ne bwamusanga ennebi, ne bwamusanga ekapucora, assalamu alaikum warahmatullah, ebirala byonna bijja luvannyuma lwekyo. Amusanze Buyindi, assalamu alaikum warahmatullah. N'olwekyo Sheikh agambye nyongereyo obudakika bw'ebibuuzo nga bina. Abasiraamu tewali kigambo kibagatta nga salaamu mu nsi yonna, n'ekigambo amin. Abayudaaya ebigambo ebyo bibalumya emitwe, kyobola nabo buli kaseera bayiiyaayo kigambo ki kyebayinza okukozesa kibagatte. Genda okuli oli ayingidde mu mmotoka, omukama mulungi, eyo salaamu yaawe eyo salaamu yaawe. Ogenda okuli abasiraamu abatamatira na ddiini yaabwe. Omusiraamu tamatira na ddiini yo, subhanallah. Obusiraamu butukkiriza abantu nga bwe bakuŋŋaanye wano abayitirivu nga mulimu abasiraamu babiri bokka, omu bawe salaamu bagambe assalamu alaikum warahmatullah liyaghidha bihi aljuhal. Wa amma weewuunye omusajja omusiraamu ng'alina n'ejjuba, omusajja nga musiraamu Allah yamuwa n'asoma nako n'afunako n'ekitiibwa eky'obwasseeka, ng'atuuse mu lukuŋŋaana nga luno n'atoola salaamu, assalamu alaikum warahmatullah, bw'amala omukama mulungi, n'ogamba no basseeka waawa. Tomatira na salaamu yo, salaamu tekumala, batoolere salaamu otambule.
naye gwe noddawo ne weebuzaabuza ayagala attaqarubu fi ladyan wahdatu ladyan. Abasiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yatufuula babitiibwa na busiraamu. mahma btaghaina alizzata fi ghairi lislaami adhallana Allah. buli wonna bwe tunanoonya ebirala tufuuke babbeeyi nga bali, tufaanana nga bali bateekawo kino naffe tuteekawo kiri, Allah agenda tukkakkanya bukkakkanya. Ffe bwe twekwata ku Qur'an ne sunna ewali ekitiibwa kyaffe. Bwe tunanoonyeza ebitiibwa mu kufaanana bali kigere ku kigere, alhalak. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala yabagamba wasiya eno nange gyensembyayo, ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kakasa nti okufa kukusiŋŋaana oli musiraamu. Okufa yenna kwe kunasiŋŋaana nga si musiraamu, musamize, amala abalongo, ayinayirizi oba akkiririza mu ddiini etali busiraamu, fakad khaba wa khasra, agenda kuba ensi musaze n'enkomerero. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Na'am. Tumwebaza Sheikh n'omusomo gwavudde nagwo waggulu okulaga enjawulo ey'obusiraamu ku madiini agasigadde. Tusaba baganda baffe abasajja abayimiridde awo, tubasaba mufune we mukakkanirako abakyala bakomplaininga nti mubasiikiriza. Wa barakallahu fikum. Sheikh, ekibuzo ekisooka era ndabira ddala nga gwe asaanidde okukyanukula. Ono agamba, Imam, singa amasabo gaba ga neighbor nsobola okugookya nga ye tamanyi olw'okulongoosa wakati wange naye ate nga wajja riziki? Naam, barakallahu fik. Naam, ekigambo ekyokwokya ebyawongo n'amasabo n'okubijja ku mwaliro guno ogw'ensi, maqsadu ashari', kimu ku bigendererwa bya Allah tabaraka wa ta'ala, era bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala bakikola. Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu yayokya akayana ke baali basinza, lanuharriqannahu thumma lansifannahu fil yammi nasfa. Yayokya akayana ke baali basinza, then nevvu n'alikwata n'alimansa ne mu nnyanja. Waliwo abayomba eyo mbufe twokya ebintu by'abantu, tujja kuleeta akabasa biki, ate ffe tubali tulekawo nevvu. Kati sunna ya Nabbi Musa naye tugenda gigendako, nga nevvu tulijjawo ne tulitwala mu lwera ne tulimansa. Awulirayo ne omu kuba maseeka nga yasomako nno ddala, aga kati gwe ebyokwokya amasabo g'abantu, okwokya embugo z'abantu obijjawa tebiriiko bujulizi. Kati neewuunya seeko oyo kitabo kiddala kyasoma, kubanga oyo bwino ali mu Qur'ani nga Nabbi Musa ayokya, ne bwino omulala mu Qur'ani mwali nga Nabbi Ibrahimu ayokya. Watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faj'alahum judhadha. Sikyayoseka, faj'alahum judhadhan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Yabyokya n'abijjawo. Omubaka alayhi salatu wassalam bwe yakomawo e Madina, bwe yakomawo ng'ava e Madina azze e Makka, yakoona amasanamu gonna agaali awo e Makka ng'agamba waqul jaa alhaqqu wazahaka albatilu inna albatila kana zahuqa. Nga yenyini akoona n'akatiike bw'ati, essanamu n'alikoona. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatumako sahabi n'agamba man yurihani, ani anzikakkanyako min dhil khalasa wal ka'bati al yamaniya aw al ka'bati al shamiya, ani ayinza okumpeweezaako ng'agenze Yamani oba Shami n'ayokya n'asaanyaawo essabero lye baali bataddewo nga baliyita Ka'batul Yamaniya. Hadisi ntuufu erina Bukhari. Basahaba ne bagenda ne balikoma, ne balijjawo ne bakoma wa Nabbi n'abasabira n'edduwa. Kati baseeka abatusabira nga bagamba amayembe gali babuukira, balina tusabira dduwa nga tukomye nga tumaze okukuba lubaale, so tukolimira. So Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye mu hadisi eya Amr ibn Amsat al-Aslami nga yakatandika busiraamu yagamba Allah antumira ebintu bisatu.
ekisooka yagamba bisurati larhami ndagira abantu bayinga eŋŋanda zaabwe. Wulira ekyokubiri wa kasri lawthani n'okutematema kasri kudistroyinga kumenyamenya al awthani abantu bebasinza ebitali Allah. Ekyokusatu wa an yuwahida Allah abantu mbalagire bawule Allah yekagwa basinza la yushraku bihi shay'a ati bamugattako kintu kirala. Abasiraamu ab'e Uganda n'abamu ku bamaseeka bennyini balina enzikiriza mu mitima gyabwe ez'obuwangwa n'ennono nga zaabatuulamu nga bawulira n'ebintu bino bibaluma nga Seeka Mulamba bwawulira nti mwokyeze Lubaale mwokyeze Amasabo Seeka Mulamba ng'aluma ng'agenda ne ku TV n'owulira nga Seeka Mulamba atabuse avuddeko yeekyanga. Kati tolaba emiziro abantu emiziro bagiinamu enzikiriza ey'amaanyi. Kati kyobola ffe buli wetubanyenyanyenyamu ne tubaka twakoze ekika eky'embizi. Allahu akbar. Abasinga okunyiigira ekika kyaffe be baseeka bannaffe. Era waliwo seeka alioko ku TV agenda kwejjamu ngoye. Kati mugenda kweyita mutya? Mugenda kweyita ababizzi? Mugenda kweyita mutya? Ayagala kwejjamu ngoye seeka. Tukyogera tugenderera twagala tubalabise. Ate saawa yonna tukironkinga. Twagala tubalabise. Buli gw'owulira ng'ayogerera ekika ky'embizzi nga kimuluma nnyo ng'omanya oyo ali mbali abafaanana. Abafaanana. Buli gw'owulira ng'ekika kimuluma ekyo aba abafaanana. Ate abafaananira ddala. Abafaananira n'akaddala kwe kali. Aba abafaananira ddala. Kubanga bwe kika kikulumako ki just embizi eri haramu si bwe kiri ate haramu gwe muziro si bwe kiri khalas embizi haramu. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوعا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أحل لغير الله به. Sisiŋŋaanye eyo nti waliwo omuziro mu ebyo Allah byanzisizzaako nga tekiriibwa okuggyako nga kifudde kyokka oba musaayi gwa kafecce oba ennyama y'embizi. Nabbi yagamba alharamu ma harramahu Allahu fi kitaabi, omuziro gwego Allah gwe yaziza mu Qur'an ne Sunna. Kati gwe Seeka lwaki ofaayo nnyo ffe bwe tugamba omuziro gwaffe embizi? Ofaayo ki? Kitegeeza mulinamu enzikiriza muli ebaluma endala eyeekwese munda omwo. So amasabo gookebwa naye tulina bye tugoberera mu kugookya. Togenda bugenzi n'opaakinga emmotoka wali n'olaba amasabo n'okoleeza nedda ssebo. Era abatuvumirira bwe batyo bagamba bo kati ayokya amasabo g'abantu ayokya amasabo g'abantu. Nedda amasabo g'abantu ge tusoma ge twokya ssebo baba bakkiriza. Abamu be baleeta buli kaseera ne wano waba waliwo engugu wano omwaka ogwagwa twatikkula in fact Lubaale waliwo yatuleetera Lubaale omwaka ogwajja oba bw'oli munnange nakati ng'oleesa abalongo oba Lubaale oba bulira bw'abaana teweekweka ovaayo n'oleeta mali yaffe ne tugitwala emmotoka weeri wano buutu ya bwereere ogitwala. So toyokya ssabo ly'abantu g'osanze ku kkubo. Abantu basomese. Eddiini yaffe ya mirembe ya bwenkanya abantu basomese bwe banakkiriza bibajjeeko wabula nga omusirise amulinda okuwuliza wabula Lubaale n'ebibbo by'abalongo bwe bibeera bya muntu gw'oyinako oluganda ng'omusobola awo obitegula. Wa luganda lwo oba mukyalawo oba mwamiwo oba ssengaawo kubanga Ibulayimu yakikola. Yagamba watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudibirin. Amasanamu gammwe nja kugategula nga mumaze okuvaawo era bwe baavaawo n'agategula. Barakallahu fikum. Naam, barakallahu fika wa ahsana Allahu ilayk. Naam, ekibuuzo ekiddirira ekisembayo Sheikh onagamba nagenda mu kyalo okuziika naye be twagenda nabo okuziika baali boogera olulimi Oluwarabu lwesitategeera mpaka bwe bateekayo entaana. Seeka abuuza ekyo kikkirizibwa oba eyo ddiini ki? Okwogera olulimi Oluwarabu oba nga bategeeza adhikaari ezireetebwa nga bagenda okuziika okuyimba. Ennaku zino twafunye ekigezo mu Uganda ezimu ku bidaati ennene zibadde teziriiwo nga bidaa y'okusinza abafu nga bidaa y'okwetolola entaana nga bidaati za atawassulu bil amwaati okuyitira mu bafu nga tusaba
obusuufi obutuusa abantu okusinza emiti n'amazzi n'amayinja n'abalongoofu bibali tebiriwo. naye ennaku zino waliwo abavubuka abakulembedde omumuli ogwo, era twongera okubeewaza buli kaseera abasiraamu mbagamba bulijjo, si buli seeka gwolaba ku ssimu yo nti olina omuwuliriza. Musome eddiini yammwe ku baseeka abeesimbu, baseeka abeesibwa. Waliwo seeka gwolaba ku ssimu yo nga ne waaba yazina bwazini towuliriza, adhaani ye gijjeewo, kubanga oluvannyuma lw'okwazina tomanyi kyazzaako. Mulimu bamaseeka abamu nga basomesa okusinza entaana, okwetoloola abafu, okusaba abafu, okuzimba ku ntaana. Kati abo be bakola n'ebyo ebyokuyimba, ne baleeta amaloboozi, ne bagobereza abafu nga bayimba. Ennaku zino batwalayo n'emizindaalo, bukiripu butambula nga bataddeyo omuzindaalo bali ku ntaana beetoloola. Abo babuze, bali kubuze. Era ekyo kye bakola kuba eritwala abantu mu bushiriku, tekikkirizibwa mu Busiraamu. Naam, ekibuzo ekisemba Sheikh n'agamba Qur'ani tibagituuzaako kintu kyonna, naye ate bw'ogiteeka ku mutwe gw'essimu. Barakallahu fikum. Qur'ani kitabu Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakuuma era n'akitwanguyiza nga bwe yagamba walaqad yassarna alqur'ana lidhikri. Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yagitwanguyiza mu mbeera zonna, mu kugisoma, mu kugikolerako. Wa min wasail taysir hadha alkitab, nimmakubo agamu ag'okwanguya Qur'ani n'okutuuka mu baddu n'okugisoma, alhaditha, amakubo amapya, okugiteeka ku ssimu. Okugiteeka ku ssimu obeera tolina era laisa imtihana lilquran, tekubeera kugikkakkanya, wabula gamu ku makubo agatwanguyiza okugisoma, okugisitula, okugikolerako murajaa. Tobaliwa nti olina kyogitaddeko, kubanga teriwo mu ngeri ya mpapula kyolina kyogitaddeko, wabula eriwo omu sisitimu ngize mumanyi obulungi ez'omulembe guno. Era kibola abamanyi batukugamba n'agamu ku mateeka g'okugisoma, tosoma Qur'ani nga tolina, oba togikwatako nga tolina wuzu, naye bagamba ey'okusimu okkirizibwa ogikwatako, kubanga hakikati oba tukutte ku mpapula za Qur'an oba otambuza simu yo, sisitimu n'ebeera ng'etambuza ekirala. N'olwekyo la yuaddu dhalika imtihana